kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Ilmu Allah alladhi la yaqali alayhi ahad, kwe kumanya Allah kwe yesigaliza tiri kiyinza kumanya wadde la nabiyyu mursal wala malakun muqarrab, si nabbi yenna nga nabbi abebbeeyi oba bamalayika ab'okulusegere, ekyo beta qadar. Era ng'esinga kulabikira nnyo mu bintu bitaano, okugera kwa Allah kulabikira nnyo mu bintu bingi, naye yatumirayo bitaano. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah tabaraka wa taala ine ebisumuluzo byayirimu byesigaliza nga tiri abimanyi. Mu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu kitabo kya Sheikh Bukhari atugamba nabbi bagamba sallallahu alaihi wasallama mafatihul ghaibu khamsun la ya'lamuha illa Allah, ebisumuluzo byayirimu etemanyikiddwa biri bitaano, teri abimanyi okujjako Allah tabaraka wa taala. Amakulu ebisumuluzo ebiggulawo eriyirimu eyo Allah byesigaliza. Aya sosiri mu suratu An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Katebe yatuuka mu suratu Luqman ngeggwako n'abitematema, inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Ebisumuluzo byayirimu eyo Allah gye yesigaliza ebitaano, ekisookera ddala inna Allaha indahu ilmu as-sa'a, ebikwatagana ne yawmul qiyama, irimu y'essaa Allah gyesigaliza. Tetujja kugiddamu, twajogerako mu wiki ewedde al-imaanu bil yawmil akhir. Teri amanyi yawmul qiyama yaddi, programu zayo zigenda kutambula zitya. Nga bw'oyinza okugamba nti nze mmanyi bategeka embaga, abakobi basooka ne kuddako bajjajja ne kuddako basenga, omugole najja mu kifo bwekiti kati tulizaako. Teri amanyi bya yawmul qiyama programu bwe zigenda kutambula, wadde malayika efuwe ngombe tebimanyi. Yawmul qiyama egenda kubaawo ddi, naku z'omwezi mmeka, teri abimanyi. Ebisumuzo byayirimu eyo yonna yonna, kubanga eyo package nene, ebisumuzo ebiggulaawo Allah byesigaliza. Ebisumuzo ebyokubiri byeyesigaliza al-ghaib, enkuba. Toyinza kumanya eno tonnya ddi, tosobola kumanya nkuba egenda kutonnya ddi, kigero ki, egenda tonyera buwanvu ki. Oluusi era ebire bikwata netatonya, oluusi eraga sayinizi zonna netatonya, ate oluusi ne bagwako nga teraze. Wa yunazzilu al-ghaytha, al-ghaythu yenkuba ey'omugaso, al-mataru yenkuba erimu adhabu, ebibonerezo. Al-mataru yenkuba ekosa ebimera, abantu n'ebisolo, ate al-ghayth yenkuba egasa abantu, ebimera n'ebisolo. Tulaba Allah bwe yali atunyumiza abantu ba Nabi Lut alayhi salam, n'atugaa nti wa amtarna alayhim matara fasaa matarul munzarin, nimbatonyeseza enkuba sabakuba, enkuba yali mbi nnyo, amakulu yali adhabu. Al-ghaythu yenkuba, al-mataru yenkuba etiisa, yinza okuba kale nga tebakosezza kusula bizimbe na miti, naye waliwo enkuba etonnya ne mubeera kwa zikaali, nga muli kwa zikaali enekya, ennyumba zinaasigalawo, omuyaga mungi, laddu zibwatuka, ebimyanso ne bisala. Ne al-ghaythu yeetonya nomo, tonya mpola, tebawo na kweraliikirira, egyo bayita al-ghayth. Ne programu zombi ez'amataru ne ghaythu Allah yazirina, fesinaako nemu.
yabyesigaliza wa ya'lamu ma fil arham ekibusunze kyokusatu Allah yamanye ebiri mu nabaana programu yonna ey'okuzaala Allah agyesigaliza tewaliyo musawo dokita omukugu ennyo ayinza okugamba nti mutabani wo mu bulamu bw'ajja zaala abaana 6 oba muwalawo ajja zaala abaana 4 nga kuliko abalongo taliyo kubanga programu y'okuzaala Allah agyesigaliza nawe kenyini tomanyi bw'ogenda kuzaala owasa omukyala asukako 1 2 3 naye nga tomanyi baana bw'ogenda kuzaala Allah yamanyi programu y'okuzaala agyesigaliza n'ebiriyo munda programu nga bwetambula mu lubuto lw'omukyala munabaana eyo Allah agyesigaliza weebuuze akawanga kana akagumu bwe kati akali mu mutwe mu lubuto lw'omukyala kavawa ne kayingiramu akawanga baketa skull kagumu nnyo kyekimu ku bintu ebigumu ku mwana Adamu kayitawa okuyingira mu lubuto lw'omwana omuwala oyo abadde asoma senior 4 ate ne kataba kamu eyo programu Allah agyesigaliza jalla jalala ebisinzo bya irimu ebyabirina tiriyo nabbi abimanyi oba malayika enkulu tizimanyi programu eyo abadda irimu eyokuna wama tadiri nafsu madha taksibu ghada omwana Adamu tayinza kumanya changes zigenda mutukako enkya ebigenda okutukako enkya tobimanyi kyomanyi zi programu z'okula buli kanaku nsale subuhi fune breakfast nkwate boda yange ngende ku mulimu nzigulewo edduuka ntule mu ofisi yange ebyo bimanyi naye bipya ebigenda okujja mu bulamu bwo ewaka boda kanakuba ebipya ebigenda okujja mu bulamu bwo enkya teri amanyi ogamba enkya ategeeza dakiika eziddako kati kubanga tusobola kubanga tuvaana mu ddalasa nga luuyi Allah byagerera ebigenda okutuukako eyo programu teri alina bisunzo byayo la nabiyyu mursal wala malaku muqarrab si nabbi yenna bannabbi abaatumwa oba malayika ko malayika abali ku lusegere nabo tebabimanyi ekisunzo ekyokutaano wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut programu y'okufa omwadamu tamanyi gyalifiira alifa bulwadde eki era biribaawo ddi abadan tamanyi kiriyo kitonde kyonna kimanyi programu eyo ey'omwana Adamu alifa ddi wa bulwadde eki nebyo ebisumuzo Allah byesigaliza nabi java tugamba sallallahu alaihi wasallama mafatihul ghaibu khamsun la ya'lamuha illa Allah ebisumuzo ebikulira irimu etamanyikiddwa biri 5 teri abimanyi okujjako Allah nabyogerako mu Qur'an mu An'am ate nabiddamu nabinyonyola mu suratu Luqman ngegwako nabitematima kimu ku kimu lwaki tulesa ensonga zino yirimu ya Allah tabaraka wa al-qadar okugera yirimu ya Allah tabaraka wa taala la yaqali alayhi ahad teriyo kitonde kijiyingiramu yagyesigaliza kibaite okugera kati bwotunulira embeera ezo zetukonyeko zonna zitambulira mu kugera nozala baana bameka Allah beyangerera olifa ddi Allah lweyangerera olifa lumbe eki Allah lweyangerera al-qadar enkya biki ebiyinza okutuukako ninze Allah byagira ayinayo neyirimu endala naye Z5 zezikulira la yaqala alayhi ahad teri kitonde kyonna kiyinza zimanya okufa ye programu ekyasinze okubonyaabonya omwana Adamu ate nno ziri programu ziri endala ezisoose nnya ziri kaliko okusinga eyo nzibu nnyo era wakubanga waliwo osasula ssente n'osigalawo bandigaggawadde
kubanga buli yandibadde apakasa yandibadde atwalawo ssente n'ebyokuwerera abaana oba bandibivuddeko nga biringa bya airtime oba yaka kutuukako ssente nga bakongeza obulamu abo bandibadde mu department eyo bandibadde bagagga ani yandiyagadde okuva wano niyo tuuka ebuwarabu n'okulaga prince mugagga muvundu alina okugenda buli kyonna kyasaba bakitikkirawo okuva mu Amerika oba okuva Bulaaya ne bakireeta nga kiri origino naye alina okugenda oluusi akutuse aweddewo agalwadde gamutamwanya bamulongosa buli kaseera batereze kano batereze kali ate ne ssente nnyingi nazo ate ekibonerezo mulina omulongosi mirundi 15 bona watana nakala bulungi ate ne basalawa tulina ekitulengedde ekiri eno wiiki 2 ne baddawo ne basalawa saate omunaku batalina za musalasala ezo sigala busigaza kyokka ne waliwo mubagabaaga ebyo byonna ate era n'agenda okufa Allah program yagyesigaliza era kyatukola bulungi nnyo kubanga omanyi olunaku lw'onoofa ya rabbi kyandibadde kirabika bubi abamu wandigenza okufa mwenda kilo 5 okweraliikirira abalala banditamye ndibadde n'empisa embi anti ŋŋenda kandi buli kyange kyenina abaana tujja kubaleetera maali buza wiiki 2 njala kulya buli kantu kati naye Allah naddira okufa n'akutukweka oli wa matiriyo mitayimba mu ssaawa za semiti tokyaweza wiiki kyokka ozimba nnyumba ya kalina mwogenda okuwangalira obulamu obuddako naye nga toweza wiiki mu nsi matiriyo waffe nomala omutuyirawo gwe nositula safari famire nemutetenkanya tumutunde oba twongereyo ekizimbe ky'omugenzi kama kala babu al-hukama ngabamu ku bagezi abasalafu salihin ne batugamba yujibuni ibn adam yahtamu bi umuri dunya yahtamu bi umuri dunya mwanadamu embeera ze zikwewuunyisa assessira ku duniya maze omukuba omugongo ate kabuli emweyolekedde mu maaso natagiwasira kubanga buli lukya esembera wano buli lukya ekusembera wa awo otunudde mu maaso otunula nga otambula buli lukya weesembera eduniya emaze okuyitako ng'ekuweereza ne kajjango fije tunaayiza etugiwa obudde obutagambika ate ibaada egenda okugasa mu kabuli wano n'ogiwa eddakiika ntono bwe bakutubanga eyo ne bawanvuyamu oba babajja waabo tuli ba businessmen twagala genda mu katale kutuba ewanvuye nnyo eduniya okyajongera obudde yo yakusiibula dda tekyalina programu naawe kabuli erina programu naawe tekuli mu birowoozo kabuli ekugamba nti munaye nga nsembedde saawa eno gye eno nkyakola programu za duniya abi dharri al-ghafari bamutanga Junda bunu Junada bamuzaala Madina sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulwanyi namige bamutanga abi dharri al-ghafari oba al-ghifari fihi logatan kyakula emirundi ebiri abi dharri al-ghafari oba abi dharri al-ghifari byombi bituufu yakyaza omugenyi ono sahaba omugenyi tabi nyini mwa kyaziza sahaba yalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omugenyi azze tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba ku sahaba kati abi dharri yayitali bubimu byensawo sente Allah yali yazimuwa omugenyi byatuka mu nyumba faja'ala yaltafit yaminan wa shimala natandika okumagamaga mu nyumba ddyo kono ennyumba ya munna mukyaziza nemwewunyisa paka yamugamba yalaba kimususeko namugamba nti aina mata'ukum ya aba dharri ebintu byamwe biruwa
ate omusajja olwedda amanyikiddwa alina kasente namugamba ansa gye yamuddamu yeraliikiriza yamugamba nti ebintu byaffe biri mu nnyumba eri empya muteekateeka okugenda yaan alqabr nga tegeeza ntaana watasalafu salihin ebintu byotulaba wano katugambe firiji, tv, dining table, sofa set n'ebirala ebira mu maka mu ddiiro ebitandikirwako emanyikiddwa naddala ku muntu Allah gwadde kasente yamutegeeza kutegeeza nti ebyo biri mu nnyumba empya mututeekateeka okugenda essaawa yonna. Omuvuka namugamba nti la budda oteekeddwa okuba n'ebintu maadum tahahuna ebbanga lyomala ng'okyali mu nnyumba eno mwandibadde mulimu ku bintu. Namugamba ekigambo ekimalako enviiri ku mutwe inna sahiba albayit la yada'na fihi okuba n'ebintu nga ndi mu nnyumba eno si kibi naye nyini ennyumba eno tanzikiriza gibeeramu teyambulira aginzijjamu ddi kati nteekemu biki wabula eri ennyumba nkakasa nti gyeyo njigendamu kyolaba mbiteeka eri nyini ennyumba eno tanzikiriza kugibeeramu kuba teyambulira ddi lwe ngifuluma nekanga bwekanzi nga njiri bweru. Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu warda kikyategeeza nti nyini nnyumba tatukkiza kuteekamu bintu. Era lwaki ogula firiji kibi? Bwe ngula entebe zange ez'essente nnyingiko nensa mu nnyumba kibi? Nedda, era si musango bali kyetwagala. Naye abasajja abasalafu mu ngeri gye bategeera Qur'an ne hadithi eyaabwe endala nnyo ku yaffe. Yamugamba nti nze n'omukyala wange gwe nawasa tusinga kutegeka ebintu byaffe mu nnyumba eri nga kyategeeza essente zetwandibadde tugulamu sofa ne dining table ey'obukadde obusatu nti tuzisaddaakamu tujja zisangayo eri nga waliyo sofa ne dining table eri. Tuli fenna abo bategera okufa nyini nnyumba eno tatukkiriza gibeeramu. Era olaba landirira omugamba nti mpa notisi singa bujja ku makyana landirira najja fuluma mu nnyumba yange olina amateeka omusiba alina okuwa notisi. Allah tatuwa notisi khalas wekanga wekanzinga ennyumba gikoze eki abamu tebadda nayo anti mu nkola y'ekiganda bamuzeeyo kaka mu nnyumba ye musalafu tukuzaayo kiki emmotoka emukubye mwite ku muziki tumunaze tumusalye tugende enkoowe toddayo. Eyafulumyeyo n'ebigere bye bibiri nga mulamu atambula. Abashekhe baffe bonna abamasasi ate baddayo rahmatullahi alaihim jamia tebaddaka tebaddayo. Yenkola ey'obusiraamu so simba omuzeeko mu nnyumba ye ate alina kuyita mu mulyango gw'emiryango n'omuyise emmanju olutalo lubeerawo olusufu tebakukkiriza abaganda eŋŋumi tekaaba lwaki omuyisa mu manju alina okuyita mu luggi lwawa y'emiryango. Naye okufa Allah tabaraka wataala yakukola nakusigaliza irimu yaako era nga kyekisinga obulungi gye tuli. Allah atulondera ebintu birungi. Teberezaamu ng'omanyi nti okuno omwaka gwe tuyingidde 2017 sigumala buli byongera okusembera tomanya naye engeri gyeyakikolamu bwatyo kubanga twagala nnyo tetumanyi. Atakyaweza wiiki akola programu za myaka 10 programu akola za myaka 10 nga takyaweza wiiki si kibi kola. Naye ekikulu ennyo al-ihtimam bil-qabr n'entaana giwessira entaana giseeko essira tekuli wala kubanga abavubuka bato balowooza nti kati bwe byayogera bigamba bano abalina envi n'enkanyanya kisibanko kabuli limbo gye baawudde nti for adults only nti wano baziikawo bakulu bokka. Eva limbo gyeva yenkana bazikamu buli myaka kebe royo nga limbo eri royo myaka gyonna gikola ki
tebabyawula nga mu programs endala batera okwawula nti wano wabakulu niye awo tewayawula kulwaki emyaka gyonna gigenda tewaliwo mwaka gitakola ki gitagenda yonna gigenda al-ihtimam bil qabr sawa Allah tabarak wa taala tuwe essira okubanga tukolera entana yaffe na gakati ebisumulizo ebyo bitaano ekyokutaano ekyokufa tukiruddeko olw'ensonga nti ye program etulumya emitwe ffenna ate nga tulina kyagikolera n'okubaawo mu mbeera zonna tulina kusaba busabi Allah tutwale nga atusiimye batugamba basalafu abategera irimu eno Sheikh Turaifi atugamba nti mu bimu ku byewuunyisa bw'oba owandiika mu kitabo na obwongo amaaso amatu omukono byonna bikuŋŋanira mu kantu ako wogenda okuwandiika ennyukuta emu kyamanya gange nze Ahmad eyo ng'ogiwandiika 90% ey'omubiri gwo ebiri awo sibe guli kuba tuyinza kuwandika nga amaaso gatunudde eri era tuyinza kuwandika nga owulira birala bw'oba owandiika amagezi amatu amaaso ebirowoozo emikono bisentalingira mu kafo kaki naye kyewuunyisa bwebajjamu emisitali mu lupapula bikyama byowandiika kyolabye omusajja omuzungu yakola ekitabo nga kirimu emisitale lwaki bikyama nga tubiwadde ebintu bingi amatu gali kuno amaaso gali wano obwongo buli wano omubiri gwo gwonna percentage ennene econcentrate nze kantu kaki lwaki bikyama nga bajjamu emisitale mu kitabo oba oyagala tuyagala bina okukyama oli kyava ateekamu emisitale naye nnemanyi kyategeeza wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ana ategeeza Qur'an ategeeza gwe n'eddiini yo nsala nnyo layiri nsiba nnyo mande n'olwokuna siva mu madarasa eddiini yange njiwa obwongo bungi nnyo era ojja kufaanagana ng'oyo awandiika mu kitabo nga temuli misitale weetaagayo nakuumira ku musitale ogwo nga bwolaba omuzungu yakubiramu emisitale mu kitabo osobola okutandulira mu misitale nga muwandiike kosaala otya weetaaga agenda okukumira ku sirat al-mustaqim yani kitab Allah al-Quran obutayisamba Quran al-Karim kuyambala ejiribabu egwe yonna ninga weesambye Quran al-Karim khalas obanga wandika mu kitabo omutali misitale era bwomala n'oteeka eriwo n'ogira bwe tugabiro nze mbiwandiise nga bikyamye nnyo ye omuzungu n'akuyanguyiriza n'akubamu emisitale otambulire ku siraapu ku luguudo olutereevu obulamu bwaffe twetaaga nnyo Quran okusigala ku siraapu al-mustaqim twetaaga nnyo Quran okusigala mu siraapu buli kaanaku mu programu zo mulina okubamu akaddako okusoma Quran ne bwe ziba dakika 5 naye nga kali ku daily basis kiba kya bbeeyi sirat al-mustaqim eyo Allah gyayogerako eri gyesembera luguudo luli straight eri gye lusembera ewali ejjana naye ku sirat okwo kuliko obuguudo obuvaako obudde ebbali ku left ne ku right buli kaseera osanga akaguudo akadde ebbali buli kaseera nati wala tattabi'u subula buno obukubokubo obutono bwo si bunene butinitini budde ebbali towetangayo bugenda kujja ku sirat al-mustaqim oba ovudde ku main Sheikh Turaifi atugamba ekikulu si kutuuka sirata gyesembera wabula kufiira ku main ng'obadde tokyamye ebbali ekikulu si kutuuka sirata gyesembera wali ejjana eri kufiira ku main buli ofiira ku main bajja kukimala kutwala omaleyo tuge mu jjana
kalumanywera waali kwe kufa ng'obadde olina akakubo ok'okutta akadda ebbali n'ogyofiira eyo awo wali embaga anti omuvubuka omuto wamaniyu atalina ogiraba waali tewali kifo okujjako ebbala y'omwenge ekikunuze sinywa kangende ndabire eyo olwavudde ku sirata almustakima awese mukakuba akebbali singa afiire eyo abatafiire ku sirata nze tiimu yange esamba tombuulira kigambo kyonna omupiira gutabudde abavubuka twaliko ku mbaga emu ng'omugole waase eno mwesamba naye bukaseera yajjanga esimu n'akuba guli gutya buli kaseera mudakika nga 5 ng'akuba esimu abuuza abali ku mupiira eri guli gutya kakireeka bamugaa nti bateebye tiimu yeeteebye kati nayagala amanye omuzannyi amanye omuzannyi ateebye eggoolo n'eddakiika zateebeddemu nga jjukira nti mu Buganda wano omuko azze okuwasa amaaso gonna bwe gaba tekali mu kirala wakati wali buli azze yenna amaaso gaba kuki naye yakukutanga n'essimu bw'ati n'akukuta n'essimu n'alabi n'akukuta n'essimu Sheikh Muhammad Seka yangamba nze balaba emipiira banneewuunyisa ono alaba omupiira gwa ddakiika 9 ono najja mu sekendi 10 n'amubuuza guwedde meka 2 ne benkana 2 kati ate ono naye yenkana oli aguleko eddakiika emmeka ati lano ne bamubuuza guwedde meka 2 bagayinza okunnyonnyola paasi bedda bwe zitambula bwe zidde eno kutema endobo babuuse batomedde omutwe amakoona era ekigendera ekiri eri 2 kati ono akozesa sekendi 5 gwe n'okozesa eddakiika 9 ne mwenkana awulidde kakati ekikulu kufiira ku siraat kyewalla tuli ku siraat nga kiwese mu buguudo obwo bubi nnyo obwo buguudo ate buli kaguudo kuliko omukozi wa ddaawa akuyita tokyamyeko wano mukulu kuliko customer care tagambika noba toli wakukyama niye oli aliwo akusikiriza okukola ki okukyama oteekeddwa kwesiba 2 buli kaguudo kogenda okusanga kuliko akukowoola so Allah tukuume tuleme kukwata bukubo obwo tusigale ku sirata almustaqim era tumusaba tutwale nga tusiimye alqadar okugera kwa Allah tabarak wa taala yakwesigaliza yeirimu ya Allah yeyesigaliza tiri agimanyi abasomesa ba tawhid oba aqida baganda nnyo bisime nnyo ebya qadar kubanga biyinza okukutabula oluusi nga tulina bwongo bujja bitegeera ebintu bikwatagana n'okugera byonna ebigenda okutuukako Allah yabiwandiika min qabl khalqi lkhalqi fi lazman byonna ebigenda okutuukako Allah yabiwandiika nga tannakola bitonde birala byonna n'emirembe negiyitawo ate emirala nga bwe tonnajja amannya gange nze Yasiini ziraba muzaale byonna ebigenda okutuukako mu birungi n'ebibi Allah yabiwandiika nga tannakola ggulu nansi Allah yabiwandiika nga tewali kyabaddewo ate ne bibeerawo bubeezaawo nti wali bajja kujjayo omuntu bamuyita Yasiini ziraba muzaale ali wangala emyaka bwegiti alifuna bino alituukibwako bino ne bino alifiira wano n'abiteeka wali ate wayitawo emirembe emirala nga tanatonda bitonde ebyo birala min qabl khalqi lkhalqi fi lazman yabiwandiika ne bibeera waawo nga tanatonda bitonde birala ne biyitwako n'emirembe generations ne zijja nga ziyitawo ne centuries nga bitereke oyo Allah waffe mu hadithi al-Qudusi Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi yagisomera basajja ba Imarat eyo ne batya ne bamuwa obufumu bw'essente Allah musasire Sheikh yafa yabna Adam hadithi al-Qudusi wange mwana Adam la takhafanna min dhu sultan totyanga kirimanyi yenna omufuzi yenna omukambwe kijambiya tomutyanga wasultani baqiya ate nga nze n'obufuzi obutaggwawo totyanga mukulembeze yenna kijambiya nga Allah waali ate obukulembeze obwa Allah tebuggwawo bana balla bukola ki
bacha kumacha nga takyalina buyinza wadde second negenda mu maaso la takhafanna min dhiqi rizq toddangaawo nootya riziki ng'omugabirizi wa riziki waali nassaako akagambo akewunyisa wa khazaini la yanfaddu abadan amawanika gange tegakalira oba yola kawunga oba bijanjalo oba nkoko oba nyama matooke amawanika gange tegakola ki teweraliikirira nga riziki olunaku n'olumu nga nze wendi allaho nyini mawanika ate agange tegakalira bwogenda mu lusuku olulwo okutima netooke nga temuli oba n'ogenda ku ATM nga wazimazeeko nejjukira nti wa allah tezikola ki ewa allah tezigwayo hadithi eyo nzibu nnyo ezzamu mwanadamu amaanyi eyo hadithi nzibu ezzamu nnyo mwanadamu essuubi abadde nga yaggwamu essuubi yenna ali awo ati nkoze nkya banangenda balizaaki nyini gaba riziki waali ekyo kimu ekyokubiri awubwe tewakalira tali kyakumakya nti we mawanika ge gakalidde kubanga bino byonna byetufuna biva mawanika ge allah tabaraka wataala amawanika ge tegakalira abadan kati byonna ebituwandikako alqadar nga tunnabaawo al ajal madama al ajalu baqiya kana arrizqu atiya kama qala ba'd as-salaf as-salihin ebbanga lyomala nga ajali yo tennatuuka riziki ejja kujja teweraliikirira madama al ajalu baqiya ebbanga lyomala ng'okyali mu nsi ajali tennaggwayo kana rizqu atiya riziki yo weeri kubanga omuntu omulamu alina okulya alina okunywa omufu yatalya amakulu ajali ne riziki yo bya luganda era yo ajali ebeerera etuna wali ku riziki asigaze emimondo emeka asigaze lita z'amazzi meka ez'okunywa amazzi gaweddewo kati ate emimondo negyo giweddeyo ajali ng'ekusika bitambula ebi omulimu gwa riziki kulabiri omulimu gwa ajali kulabiriza riziki kubanga tayinza kukutwala ng'okyalinawo amazigo oba ekyemisana abadan era tuwalwa n'abalwadde mu malwaliro ng'ali mu mbeera mbi yalekerawo okulya n'okunywa najjadde engulu n'asaba ekibumba n'ennyama y'embuzi n'agisaba n'asaba ebintu kumukumu amasimu ne gavuga bannange haaji te alhamdulillah twebaze allah yasaba ekibumba ne bakireeta n'akirya n'asaba ennyama y'embuzi n'akirya n'asaba akatogo n'asaba obusera kumbe azze kubikima era waite ennaku bbiri kimutegeke tugenda kuziika kyate gwe mwatugambye yateredde gwe mwatugambye tiyasabye n'ennyama y'embuzi eyoyo kubanga talina kugenda ngeni wakyaliyo riziki alina okusooka ogimalawo waliwo omulwadde watabuuka kubanga omuntu omulwadde ebitera ebisinga tukyala kuwomera byakulya naye n'atabuuka n'asaba buli kintu ate ng'akirya buli kyemuli takyalya amaanyi ne gabaddamu abajjanjabi ebiseera ebisinga abazze akwataganye mangu riziki tekola ki talina gireka alina okugenda nayo tatulekera liita ze za juyisi tatulekera kiro ze za kawunga tatulekera za bijanjalo naki ayinza okugamba ebijanjalo n'akawunga byenjagala kyokka eddwaliro limulimu lya bbeeyi tebabifumba nawo nimukola bukozi order nibabifumba alina okutwala kakota kakadde kasigadde kati al ajal wa rizq ebintu ebyo byombi bitambula byombi naye ngeri allah tabaraka wataala yabiwandiika dda ebigenda okutuukako nga bwe tujja okulaba mu hadithi ejjaawo mu maaso ey'okuna insha allahu tabaraka wataala ebyo tusobodde okwejjukanya ekiro kyolwaliro الآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها jangu soma ebibuuzo jangu tagenda kusobola kubaawo akiisemu. Assalamu alaikum. Tulina masijidi yaffe ekisugu naye kuliko kabuli mu maaso ekyo kiramulwa kitera.
al-qabr bwebeera mu maaso ga masjidi gyetunula nga tusaala nga tewaliwo kikomera ayinza okuba nga mu maaso naye nga bwova ku masjidi waliwo bazimbawo ekisenge n'olwokotuuke wali entaana ekyo kiba kirala tusobola gisaaliramu bwebanga tewali kisenge ekyo gireke noonya masjidi endala woba osaalira ebbanga lyemala ng'eri mu maaso era ekimu kirina okuvaawo bwe kiba nga kabuli yasookawo ne mujja ne muzimbawo omuzikiti nga temulabye nti waliwo kabuli kubanga oluusi oyinza okawamirawo omuddo ne gugibikka ne mugula wano ne muteekawo masjidi kati ne bajja balimawo ne mulaba nga waliwo entaana eyo tekiyukulwa masjidi tugikoona ne tugimenyawo kubanga ekyasookawo kyekiina haqqi okusikinyi tugimenya tetuyikulayo mufu wabula ate singa bwe kiba nga masjidi yasookawo ne balyoka baziikawo ate masjidi erina haqqi yosigala kubanga erina haqqu sabuuku eyasookawo awo tuziikula ki omufu webitwe byawukana masjidi tugisondedde ebbanga ddene naawe ogirabye abantu nebankanya tugimenye tugimenye kubanga omufu mu sharia tamala gaziikulwa byatiyuuka ebyo ekituufu kiri nti nawe mu magezi go bolaba nti masjidi ya sente nyingi okusinga omufu naye obusiraamu tebumujjaawo okujjako bwe batufunye omukisa omulala bannanyini kibanja kiri omuli masjidi ne baagala okidevelopinga kubanga ate mu bimu kubyewuunyisa singa omuntu ayagala okugaziya oba ekizimbe nkuliko bakadde bebaafa bali bamukiriza obajjawo mu muteeka gw'obusiraamu bagaa nti bwe baziikirawo bali tebalinawo bwetaavu kati ekibuga kikulaakulanye bala kuteekawo maduuka tumugaa nti bajjeewo lwakuba tiwaliwo mikolo gikolebwa nga tubajjawo ate eyo mujjwa alina okujja ate mujja kiro mubajjayo ku ttaala olina okubawa amagi n'ebirala tewaliwo mukolo nagumu bwe tukola nga tubajjawo asobola okutegeera nti sharia etukkiriza nga tutandika kusimawo bantu wallahu alam. Assalamu alaikum. Imam, okukongola enseenene kikkirizibwa mu busiraamu? Kitegeeza ki ekongola enseenene? Mulimu okulumya enseenene, aljarada, enzige, asamak, ekyennyanja biina ennamulandala mu nkolagana yaffe nabyo mu sharia. Ekyennyanja enfa yaakyo kuva mu mazzi. Tuyinza kugaa nti mu kisale mukirumya, mu kisale ekyo kife, bw'otakisalawo kirumya si bwe guba enfa yaakyo kuva mu mazzi nekiba nga tekirina oxygen owaakyo oyo ow'omu mazzi yenfa yaakyo, era bwe tukolagana nakyo mu sharia. N'enseenene n'enswa yenkolagana yaffe nazo. Gwekyali ku ekyo weebuuza ziteeka ku sigiri nga nnamu ne bazisa mu sefuliya nezookya ne zisambagala. Bwetyo bwe tulina okulagana nazo okuzirya. Sharia tetugaana. Ekyennyanja n'enzige, enseenene n'enswa zo yazikkiriza tukolagane nazo bwe tutyo. Ate ebirala nedda tetukagana nayo kubirumya mu mbeera efaanagana bwetyo. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, wasomesaako n'ogamba nti okugenda mu mawanga g'Abawarabu okukola kiri haramu. Nina mukwano gwange eyatandise ekibiina ekibatwala. Bwe nagezaako okumugaana yagamba nti abagenda ne babonaabona babeera balina bye banyiiza Allah, naye kwe kubabonereza. Kyokka ono mukwano gwange tagendangako yadde mu nsi z'Abawarabu. Alamulwa atya? Saagamba nti ogenda okukola mu Bawarabu kiri haramu. Nali neewaza ogenda okukolayo naye nga sikiri haramu. Ate ogenda okukola mu Bawarabu kibeere haramu ate mu Bazungu halal, ku biiki ne mu myenge.
sinza gandi kiri haramu nali njagala kubalaga bulazi buzibu bulimu era nakati kyenkyaliko era nze oli okumbuuza njala genda mu Bawarabu kukola muga nti totegana kumbuuza kuba nsaagala si kirungi Abawarabu ensi zaabwe engagga zirina ssente naye gwe bozebuzi kizibu okutuukako ssente gwazze kizibu ng'ate mbazungu Mwarabu aba mugagga naye gwazze obuzi kizibu okutuukako era bukutuukako butini ekyo kimu ekyokubiri amawanga ago kati ga Saudi Arabia mawanga magatte okwata omwana w'omuwala n'omuweze Saudi ng'akulira mu Afghanistan yalabanga mu Warabu akulira mu Pakistan mu Yindi mu Nepal kubanga buli nsi yonna weeri wali kati basaako ekirevu n'ekitambala ekimyufu golaba nti mu Warabu kati empisa emize emibi gyonna negigenda gikuŋŋaanira awo yagavuga nti Abarabu batubonyaabonya naye ng'akulira musajja mu Nepal yambonyaabonya ekyokusatu ebintu kalica y'abasajja Abawarabu kubo aba ali bulungi naye bwagikuteekamu gwoba mu kubonaabona era oba mutoca so ateeka nga kusaide yeye awawulirira emirembe ekyokulabirako ebuwarabu omwana omuwala tatambula amala emyezi ena mu nnyumba nga tafulumyeko wadde olunaku n'olwo kati kyebezaamu omwana omuwala wadde awereza emmere mu Uganda wano ng'atambula ekibuga n'akimalako omusibira mu nnyumba omwezi gumu b'omusse yenna era gandasi ate bonna bwetunulira salafu salihina ffe betweyitamu tuli ku nkola yaabwe basalanga kusala ng'ali ondawe olunaku lwaba mu safaari bwati wasala naye bwatuukayo eri taddayo kukola ki naye ffe olwokuba tetwagala nnyo bintu byakusaala ebyo jamaana twerimbika mu kali akawaahiro nze ndi musaafiri ate ejjamu enkakatako ng'asalira mu nnyumba osalire mu nnyumba okumala emyaka 5 oligenda okuddamu okuddewo mu kusala jjama nga ekuzitowerera tuli fenna era n'oyo omuntu ali mwezi ensi ng'aliyo emyaka 5-7 tumuteekamu nali avuga safaari obulamu bwate bukyali bwa safaari oyo efuuka mbeerayo tosala juza wallahu alam. Assalamu alaikum. Bukwakulizo ki obukkirizisa omukyala okufuluma mu maka ga bbaawe era omukyala akkirizibwa okuvuga emmotoka? Okufuluma mu maka ga bbaawe nga bafunye obutakkaanya obanga tasabye ogenda okukola omukyala ovuga emmoloka akkirizibwa tekiri haramu omukyala ovuga emmoloka ate bavuganga embalaasi kati emmoloka n'embalaasi golaba ki ekisinga okuba nga kikakkamu embalaasi ekusundasunda wenna. Saudi Arabia yali yakigaana nga batiira okuba nti ewaka balina kapasite efunira buli mwana alina emmoloka ng'abaana babala bajja ttambula bokka bali bakitiira ekyo okuggalira obwononefu okuggalira ki kubanga batamanyi kuvuga mmoloka kiba kitegeeza buli wanaatambulanga ajja kuba n'omuntu naye buli waba nga agimanyi asobola okutambula yekka ate ekyo kyabulabe mu bikola ebyobwononefu naye nga tekiri haramu mukyala avuga mmoloka oba avuze embalaasi ate n'entula y'oku mbalaasi ogimanyi si ey'okutula ku mmotoka munda. Omukyala ogenda okukola byombi Allah abyogera waliwo yamugaana mu Qur'an mu suratu Ahzab waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula yamugamba atuleeka Allah okugaana omukyala okukola amumanyi omutima gwe munafu ayiika mangu faqulubuhunna sariatul mayalani mitima gy'abakyala giyiika ki mangu nnyo kantu katono nnyo bwe kati baba mujjeeko ebirowoozo nga bitaddeho ono amuli mu maaso awo yabatonda abamanyi nagamba batuleeka twifenna mu suratul Qasas n'abaako engeri gye yabataamu ng'atunyumiza Nabi Musa alayhi salam we yasanga bawala ku luzzi n'abayamba naye Nabi Musa ekyamwewunyisa ennyo abaana abawala lwaki bakola abakazi bano bakijja kyokuba nti bakola
yakyewuunya nnyo balina okutuulaka kwe kugenda ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdila riha wa abuna shaykhun kabir yababuza kubuza kimu nti ate mwe kiki ne bamubulira byonna tetwandikoze naye kitaffe mukadde ensulo zino zijja kufinja ennyonta kwe kuziyita ku luzi zinywe Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'arawi bwe yavunula aya yatulaga nti omukyala tuyinza omumukkiriza okukola singa banga abawala Musa bwe yasanga ku luzi omwami bw'asasula fiizi tujja kufuna kyakulya lw'enkye amuleme mediko efuka ekizibu ate omukyala nawe akalimu kasobola okukola amakulu tujja kukkiriza omukyala akole singa wanaabe waka nga waliwo obuzibu omwami alemeddwa okutuukiriza ebivunaanyizibwa by'ewaka era bwe tunaba tumukkiriza okukola alina kweyisanga abawala abantu nabbi Musa bye yasanga ku luzzi batya balina hijabu super hijabu full soso ya fitting ne legging ne kiki ya figures ezisiba zonna ne zidda kungulu ekyokubiri adamul ikhtilaf nga tebitaba mu baami kali akagamba nti tawajada tadhudani kitegeeza nti yasanga wajada ummatan minan nas yasanga abantu bangi ku luzzi ya sukun nga banywesa ebisolo naye ng'eŋŋumi ekaaba mazzi ga lutalo wawajada min dunihim imra'atayn tadhudani bw'ayisaayisa amaaso nalengera abakyala babiri bali nga batangira embuzi zaabwe zireme kunywa mubyamwewunyisa bali bateekeddwa okuba nabo baleese embuzi kunywa lwaki bazitangira ekyayi kibatangiza embuzi nga singa etoloka negenda muzaabali ajja kwetaba mu baami ya imma okubetaba muwanjala gumpeza embuzi yange eri mpereza embuzi yange ayogere nabo abayingiremu kwe kutangiranga ezaabu bwe bati bali banaamala okugenda obuzi obunaabusigaddewo ezaabwe zikole ki zinywe amakulu omukyala anaakola alina kuba nga abo hijabu nga yeeyo si ya fitting yeewala okwetaba mu baami era emirimu bwe giba gyakwetaba mu baami nakubeesimbamu kubakanulira maaso ate bwe guba haramu tajja gukola ensa era nabbi Musa baabimunnyonnyola nga ye Allah yamuwa amaanyi ge naga mumpe embuzi zammwe bali bona n'abajjayo n'abasebe bali na sayizi abo oba bajjayo atya Mungu yamanyi abantu abali mu kinaana nga bo bennyini beekuba okwemalawo ye abajjayo n'abasebe bali wali ne badde bali ezabano nezinywa nazibaddiza kanaga namwe muzeeza mwe zinywe ebona yabajjayo n'abanyweseza ekyokuyiga ekiri awo omukyala yenna bajjanga mu maaso go kubanga abaana bawalagavu balungi omukyala bajjanga mu maaso nga alina obwetaavu gy'oli nga mubalagavu weyise nga nabbi Musa alayhi salaam mmalako obwetaavu buli sikusaba kanamba kasimu nakumubuuza mufumbo basi mufumbo era ebyokufumbira byogerako ki kati nze ndaba otya buntunulira bwoti tulifena mmalako bumazi kazibukaluwa kalikokka Musa alayhi salaamu olwamuyitiramu ng'ekyetaago kyabwe akisobola kiyamalako naga nti embuzi zammwe ziizo ne bagendeka ebigendera by'ebyafaayo ebyo mu Qur'an baba bagamba nze naawe so sibo ne batunyumiza Musa nayamba abawala nagenda abagamba ffe abantu bangi nnyo omuwala asimanyi eno semester esembayo tuition yaganye ate ebibuzo byange bisembayo nti mmeka kakadde totegana akukawedde tuula wano kalagana tuula wano nga omukono gwayiseemu dda guli ku lugoye lwoli bw'oba olina obusobozi omumalira ekizibu kye mala kizibu kubanga bwetunira ebyaddako Musa alayhi salaam bye yafuna jjukira nabbi Musa alina ebizibu bye naye Firawuni amunoonya kumutta ate asanze abalina nabo ebyabwe ate nga bye balina abisobola ne Allah n'amumalira ebibye si bwe guli ne Allah n'amumalira ebiki olwamala ekyabano nalo namumalira atuse mu nsi mpya tamanyi wakusula n'alyanga ki ngenda kulaga wanzira wa buli yafuna omukyala buli yafuna amaka
n'afuna n'omulimu contract ya myaka 9 yaseninga emyaka contract myaka emeka fenga n'egyo tukolera tetunayo garanti ku mirimu isa byonna bakukola ki Allah byamuwa mu kuyamba abaana abo abawala bye bitutawanya okufuna omukyalo w'eddiini atakujuze ye bwe yafuna okufuna ekisulo nga tebagenda kukonkona n'akalimo Allah yabimuwa ng'ayisiza mu kuyamba abaana baluwa yayamba bayambi tabalina muntu ogwamu naye gyali myaka gye nvubuka muto muwarabu baana bawala bato bawarabu balungi myaka gyegimu nesiba akaana akawala n'okagamba nti bwontunulamu bwoti olaba otya nga tukoze kapo oba oyambayamba oba tulina mugeesirina naye puroguramu ey'okubiri eyo Allah tulaga Nabi Musa alayhi salamu oyigemu nti obulungi bwe tikitegeeza nze mutwale nga advantage kumuyambirako nfunemu ebyange kandi weba puroguramu yakuwoowa yonnungiko naye buseegu ate era ne ba puroguramu yakuwoowa si yesooka amangu ago tuition mwina mukuwa anti kakadde nti tofaayo ate bodda nga mufuna esibu ky'essente kuba bwanisimu ebyo si bibi birungi وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته